George William Lukwago wamu ne mukyala we Joyce Lukwago abatuuze ku kyalo Bukanaga mu munisipaali y'Emityana be bamu ku bantu abeenyigira mu bulimi. Lukwago agamba nti ensigo z'akozesa atera kuzifuna mu maduuka kyokka nga nnyingi ku zo ziba nfu. Okuziteeka mu ttaka ziba nfu tezimera. Kino twesisiwazizza nnyo abalimi. Ogenda n'osimba kasooli n'amera naye ate bw'atuuka wakati awo kasooli n'afa. Ensonga eno Lukwago agitadde ku gavumenti olw'okulemererwa okulondoola omutindo gw'ensigo eziweebwa abalimi. Nkubira gavumenti yaffe omulanga efeeyo nnyo okulaba nti etufulira ensigo ennamu. Embeera ng'eno abalimi gye bayitamu yeewaliriza minisitule y'obulimi okwanjula enkola empya egenda okweyambisibwa okulondoola omutindo gw'ensigo. Okusinziira ku Pius Wakabi ateekateekera minisitule y'ebyobulimi baakutandika okulamba ensigo zonna ezinaaba zimaze okusunsulwa okulaba nti zituukagana n'omutindo. Ensigo ezo zirimu akantu ke twaddemu nga tuyise ka koodi kobeera ng'osobola okumanya nti ensigo eno ani yagirima era ani yaginguzizza. Wakabi atubulidde engeri abalimi gye bagenda okweyambisaamu ennamba zino. Osobola okuddayo n'ogamba ensigo nagijjano kati naffe amateeka gaffe mu polisi ne gabeera nga gakukwatiramu okubeera nga gakwata ku bantu abatunze ensigo ezo. Bwe bakukwata ne gakuyisa mu kooti bakubira ekibonerezo oyinza beera mukomera myaka ng'ena oba n'osasula miliyoni 2. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.